Omukunja Atasera ne King Sheebah ho. Tetulina kyakola nene wano katukwatewo. Amanya omwanasoda oli ku xpotv, TV ya ku mutimbagano online. Ku buli platform kwetuli, yogera ku TikTok kwetuli, genda ku Facebook gyetuli. Bane mutu following ensonga zitambule maridadi sana. Instagram gyetuli tukwasaganya ensonga, ku Twitter nayo gyetuli mutukwasaganya ensonga zitambule maridadi sana. Abeera omwanasoda abe ye kamala byonna yabitematema, oba ddoboozi oba kifaananyi byonna yabikwata n'abigattagatta ne bikutukako mu nsonga ey'obuvunaanyizibwa ennyo. Always bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International batubeerangamu mu buli mbeera, so naffe tubabeeremu. Gwe wenna wagira xpotv nkusabira era nkusaba owagire El Shaddai mu nsonga z'okutambuza akasente ozeetoloza ensi eno yonna. Beekwate balungi nnyo ate beesigwa. Akasente ko bakatambuza nga bw'okabawadde ku bbeeyi ensaamusaamu ate nga beesigwa. Ennamba zaabwe ziri awo wansi, tunaawali akapande kaabwe El Shaddai. Oba inboxing mukole transaction akasente katambule nga kamulembe. 2023 atandise na gia eno kabaka mwanga eno Sheebah. Neffe tetulina kyakukola, tugenda kuba tubatuusangako byonna ku xpotv. Olunaku lwa kawungeezi waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga King Sheebah. Yajjayo Sheebah okujja ku wonna gwe w'omufunira, amufunira ku TikTok, amufunira ku Facebook, wonna w'omufunira yajjanga Sheebah. Story yaabwe yatandika nga Mukunja asanga this is so called street girl by then. N'agezaako omuyamba n'afuna abazirakisa, n'ayambibwako abantu bangi okugezaako okulaba ng'obulamu bwa Sheebah butereera. Sheebah muyimbi, ndowooza nga tannaba eno embeera ebaddewo nga tannamutuukako omukyala like ali muyimbi ng'alya mu ndago. Bwe baakola akayimba ka Bayibuli gy'olina nkubuuza ogisoma. Ne bakakolera ne video. Vixen yalimu kabejja bamuyita Kapere Roof Otose. Amanya ga Kapere amatuufu bamuyita Muzeeyi Mbuuse Yokaana. Bw'otateekako ka muzeeyi aba mukambwe muzibu nnyo. Video yagwa n'olimba ne luggwa, ndowooza Omukunja Atasera n'azula ekitone eky'amaanyi mu Sheebah. Ne bakola oluyimba olupya olwateereddwa mu wiiki eno yennyini gye tuli okuba olukumu mu 12. Oluyimba balutuma nkusaba. Nkusaba jangu eno omaye okuyimba. Ngenda kukwagala nga sitya na bigambo, bali ne basaba siriba wako meme na wewe tukundana. Yenzo Omukunja eno njetudde munekenge Sheebah. Nze nkokedde ku makya mama birungo, okimanye gwansula ku gongo, kwagala nnyo kutali musango. Nze njagala nkufaanane tube balongo, mbali baveko babigambo, kyenva nkunoonya nga kuba kalango. Kiriza ngende nawe Uganda, waline kuba erigenda mu ggulu, ensenene zigwa nga nsige. Taata wange ye Muzeeyi Kyagulanyi yagaba fize zigenda mu ggulu, ensozi buuka tekuli byoya, eno kulya buli terikutegana. Kusaba jangu eno omukwano guleete eno. Oluyimba baalutadde nga Sheebah yaluyimbyemu, oluyimba lwa love nga Mukunja Atasera awaana Sheebah. Olunaku twalabye yabadde live, babadde ku TikTok ne ku Facebook. TikTok babadde ku akawunti ya Sheebah wa Mukunja, ku Facebook babadde ku page ya Omukunja Atasera. Beekoze kye bayita obusolosolo. Omukunja Atasera ne Sheebah beevuddeyo ne bakola buli ky'omanyi ekikwatagana n'ensonga ezo ez'akawolongojjo. Ensonga ezo ne bazikwasaganya nga bazitambuza, ensonga z'akawolongojjo. Beekoze obusolosolo. Ku live bwe beemoola, bwe beenuuna,
webakola ki nagenzeko nempitako mu comment section nga bannanyi omugambo oguli mu comment section abaana bagamba Sheebah is ready to be chewed. Mukunja, what are you waiting for to chew the gum? Naye nga byonna tetumanyi gye binaggwera. Waliwo story gye twakolagana neno ku channel yaffe ennungi ne muvaayo ne munkuba toda biki by'obuuza Mukunja ng'agamba bagenda mu ddwaliro nga batutte Sheebah ofuna empekeze ez'endwadde ze mumanyi. Ne babagamba abo bonna abali close ku Sheebah ne babateeka ku ddagala erya TB kubanga bagamba TB Sheebah gwe yali atuuseeko yali akwata, so ne babateeka ku ddagala eryo erya TB just kubeera na Sheebah in touch kwogera biki ebyo. Naye leero kye beekoze ku live muganda wange okweweeweeta kuli makafuumuula nkete kuli kwekwatirira nga producer wange ka video bwakakulaga wamanga tetumanyi gye binaggwera. Mukunja Atasera kikyogenda ogamba ensi kikyogenda otugamba ensi mazima nga tulabe live vaayo tutangaaze nti ono mukyalawo waddala kuba ebifaananyi bayita ku mutimbano gwa Facebook nga muli mu gawuni mu byambalo byambaga ne tulowooza nti tuyimba tebibanga byali bya ddala nga Mukunja Atasera ne Sheebah muli mu laavu ey'enkalakkalira kuba leero kitulabye naawe gwe kennyini omulabi waffe wa expo akatambika ako producer wange kakakuweeko naawe okalaba obeeko comment oba ekikujjira mu bwongo kyogamba nti Mukunja Atasera ne Sheebah. Feelings zigenda zikula era gye bujja we tunaalaba omwana ku side eyo Mukunja ffe tugenda beera surprise ate tetumanyi kyogenda tulimba kyogenda tugamba kuba naffe ensonga tuziraba zitambula. So bakadde baffe mwenna abalabye akatambi ako oli wadde mbotwala kyotutte ogwaffe gwa kukuleetera ekyo ky'olina okumanya then n'okyongerayo subscribinga sharinga commentinga ne munno kamuwe. Omukunja Atasera ku luno tugenda kunoonyaako otunnyonnyole kiki kye mwabaddeko nga muli ku live mwabadde mutambuza luyimba yabadde content oba ddala mwabadde mutukuba omukwano ogw'ekimmemmette gwe ne mukwano gwo kabiitewo Sheebah. Tugenda kuba byonna tubafuna sides zombi buli omu atuwe opinion ye buli omu atuwe ekirowoozo kye ku nsonga eno naye we biba nga si we biri nga bwe tubirowooza Mukunja Atasera bayinza okuba bali mu mukwano ogutokomoka ne mwana munne Sheebah. Ffe katubirindirire gye binaggwera tujja kuba tubikutuusaako so weekumire ku expo ya online subscribinga commentinga osharinge amanya always mbeera omwanasoda abe abikutuusaako. Enamba zaffe zibeerawo awo twin box nge tukole business ez'enjawulo zonna oyagala kulanga naffe oyagala kuhostinga byonna jangu oyogereko naffe ensonga zitambule maridadi sana. 2023 mwaka gwa waaka nkusabira birungi byereere tukuumagane ffenna tuwangule Mukama abatukuumire ku lwa Katonda n'ensi yange. xpotv to the world.